bw'oba toyasobola asanyukira kwa Chosen Becky oli mu kaseera kazibu toyinaawo kadde era kati bino bigenda mu maaso biraga nti atasobola asanyukira kwa Chosen Becky obeera mulogo ate ogenda kwetuga because bikyajja. Twali wano ne tubagamba nti emikolo emirala gijja era essaawa yeeno mugenda kugiraba twetugezaako gikola nga kimpoze neera byatandise okuliikinga neera mulina bye mutajja kutegeera kubanga tulina okubaako bye tutabalaga kubanga abatambulirako nabo bangi waliwo abatannabappowa. Kati olaba omuntu okwopulaininga omukolo tegunnatuuka tonnafuna kaadi mbw ate nze namuyita ku gwange omanyi ki oba oli ku lisiti yabwe bagenda okuyita omanyi ki lwaki ndigira emikolo gino ng'okwanjula giba mizibumu tegiba nga mbaga giba complicated nti abantu bagesa basinga okuyitibwa baba ku kyalo abantu b'oku kyalo bakwano ba muzeeyi be basinga okuyita because omukolo teguba gwa muwala abasinga kibatamanyi omukolo guba gw'abazadde abazadde be bayita mikwano gyabwe nga we tukuzizza omwana mujje munsanyukireko kati abazadde bagenda yita mikwano gyabwe ku kyalo kati abava e Kampala ebiseera ebisinga baba balina kubanga bali ku sayidi ya musajja bw'oba toli mukwano gwa musajja okomplaininga ki oyagala bakutwaliye ku bakonga toli mukwano gwa musajja abantu abandera complaining essaawa eno bebe mikwano gya musajja nga bagabanereza tonnangamba ku mukolo tonnampita naye nga ate n'emikolo egitaliko kusonda kungi oluusi ebintu bijja kuleti notice bwekuba nga teboli kusonda kungi oluusi bakikola n'okwewala okucupula nti kaadi zino ezimu bazicupula nnyo bw'ogifulumya amangu ogenda okukeera ku mukolo nga buli muntu alina kaadi ng'ate zonna bazicupudde ndowooza n'abali ku mukolo gwa Bobi Wine mujjukira kaadi baagala nozikubira wano nga beewala okukola ki okuzicupula okitegeera. So bino ebyemikolo just twagazaako kubategeeza nti ssebo nnyabo bw'obanga oli mukwano gwa Chosen Becky oli mukwano gwa Ssekaggya Professor omukolo bajja kuyita kaadi ye ejja kutuuka bw'obanga togifunye ate yatogitwala wala kati nze kyendowooza bagenda kukolawo tenti ey'abantu abatagwa sayidi zonna togwa ku sayidi ya Ssekaggya togwa ku sayidi ya Chosen Becky kati ebiseera ebisinga babakolerawo tenti yammwe bawero wishazi okitegedde basolo ekiro kyebaga mujja kiraba kyuze kitaba ku mikolo mingi nti wosobola okubanga ku tenti y'aba sayidi y'omukyala tojjaayo ntobamanyi nabbamanya ne ku kyalo tojjaayo tenti y'oku kyalo toliimu tenti y'ab'eŋŋanda toliimu gwe ng'oli awo olijja siwero wisha babakolerayo tenti eyammwe era batera bajjukira luvannyuma batera n'okusembayo okulya bagamba abo nabo temubeerabira okitegeera ab'akantu aba content twaliwa content gwe bagenda kugaana mugenda kujja mugenda kukwata ebintu byammwe bagenda bafula emuteera mugenda kukwata ebintu byammwe ennyambala ey'omikolo wegimanyi bassebo ne bannyaba abaagaliza Chosen Becky omukolo omulungi twagala obbategeeza nti omukolo gyeguli ate n'emikolo emirala gikyajjira ddala n'egisingako gikyajjira ddala ate gyonna tugenda gibategeeza gyonna tugenda gibalaga bw'oba olina ku ssente nga Chosen Becky omumanyi tolinda kasobitegedde muwe contribution yo kati ayinza obutakuyita mu meeting muyinza obutaziraba nekola ki wereza contribution ye abaagala okufumba ku mikolo nga ye mwatusabye abafumbi b'omuceere mulete CV yammwe eyogera kiwafumba wa eddi byawooma tebyawooma oba oyagala yigira ku gwaffe tekigenda kusoboka badde mu bizinesi y'emikolo n'embaga amanyi bangi era agenda kulonda mwali asinga era banajja bajja kuwoomerwa emmere because ajja kuba alonze omufumbi asinga tebali agenda kugezeseza ku gwaffe